amannya gange gankitereeze mukisuula nnyo kubanga toyinza kugamba nti erinnya lyange ate noyogera ebisukka mulimu. Amannya gange mukivaako ne mugamba Proscovia. Abamanyi amannya amaganda, erinnya lya Nansove liva wamugula entebe. Bwe kutuwa okuteesa ebyaffe bulungi nga tuweddeko, ekyo mukimanyi bulungi. Ate ffe eno ewaffe mu kika tulina ekitundu kino bwe muwunda. Kale akabonero k'effumu kano kaliko bategeeza tugende maaso n'emikolo. Mu Amerika teyasobodde kujja wano, ali mu Amerika. Olukiiko nti ekifundikwa kye tujja kikwasa lubuga, anaakimukwasa ng'akomye. Sebo gwe mukolo guno gwe tukoze, nze yakoze omukolo guno. Amannya gange nze nkutadde ku busika bwa mukulu woono. Mukulu wo abadde alina abaana, kaakano abaana abo nga mannyoko okufuka kitaawo, kubanga wano mu nnyumba mu ddiiro ne mutuula ne muganda tukuŋŋaanye tutuule mu luggya ina butono, kubanga nagambye bubonero butono bulaga enneeme ennene terabika eri mu ndoogo. Eddiini gy'asaba gyagala ennyo ate mukyukakyukanga mu ddiini yammwe. Charles Peter Mayiga Katikkiro n'omukyala era mukadde wange nja kusaba okkiriza oyite Katikkiro wa Buganda. Ssaabasumba Cyprian Kizito Lwanga tujjukira ate ne twebaza Katonda olw'ebirungi enkuyanja mukadde waffe byakola mu nsi. Yakola bingi byamukozesa era naffe tumwebaza era tutenda Katonda yamutuwa aye nenyini netumwebaza netumutenda olw'okubeera nga yasobola okukozesa ebitone byonna n'abikozesa bulungi nga bwe tumanyi. Yamuwa okubeera omusaseredooti ate obusaseredooti n'abumuwa okubweyagaliramu yenyini okubwagala n'okubwagaza abalala. Omukolo guno ogw'okwabya olumbe gutujjukiza nti Kristo yawangula olumbe tetusobole okugabana ku ssanyu ery'amazuukira wamu naye n'abatuukirivu eggulu. Era bwe tukuŋŋaanye okusabira mukadde waffe Ssaabasumba Cyprian Kizito Lwanga, tuli mu ssuubi nti eriyo okuzuukira. Okwabya olumbe mukolo gwa buwangwa, era tuyinza okwebuuza lwaki ate Ssaabasumba tumwabiza olumbe ng'ate ye yali munnaddiini. Buli ggwanga mulimu obulombolombo obukolebwa, era wano mu Buganda omuntu bw'afa ate naddala ng'abadde n'obuvunaanyizibwa mu luggya, naddala nga liko gwe yasikira, naddala nga wano mu Emmamba omuntu oyo ng'abadde n'ekifundiko eky'oluggya bw'afa abizibwa olumbe. Obuvunaanyizibwa bw'abadde nabwo ne bukwasibwa omuntu omulala oyo amuddidde mu bigere. Ssaabasumba Cyprian Kizito Lwanga musajja Muganda, ate yayagalanga nnyo Obuganda, yayagalanga nnyo
yayagala nnyo Ssaabasajja Kabaka ne Ssaabasajja Kabaka naye n'amwagala. Akabonero akalaga nti yamwagala nnyo. Bakimanyi nti abantu baagala nnyo banyumirwa nnyo ekigambo kya Pawulo balwa gye yawandiika era ng'awandiikira Timoteewo nti lekera awo olw'olubuto olukulumaluma tonywanga mazzi gokka n'okutwenge. Omu yatugambye nti tuve kubitamiiza ebitusuule nga tukyategeera tudde mu bulamu obw'ekitangaala, bulamu obulungi. Yagamba kunywa ku twenge naye si kunywa mwenge kweri. Abantu okumanya n'okwettanira ensonga z'ebika byabwe okuva obuto. Omwana bw'otamusomesa ddiini kuva buto, bw'akula limutabukako n'ebyekika bwe biti. Tulina okubisomesa abaana okuva obuto. Era abasasedooti bangi bali wano bantunuulidde. Abakristu mubugambe babayigiriza abaana okuba akabonero k'omusalaba, babayigirize nti weddira mutima owakaseera alina mugera kakeeto okuva obuto. Akubye engalo abadde omu. Ssaabasumba Lwanga wadde nga yali mukulu ekyenkanidde mu kerezia, naye teyeesulubabba nsonga z'ekika eky'emmamba ate n'eza Buganda fenna nga bwe twamumanya. Kale omukolo ogw'okwabya olumbe nga guno gwe tuliko gutuwa omukisa okwongera okutegeera emitendera gy'obukulembeze mu bika. Justin omukulu w'olujja namusanga teri kabi n'ab'enju y'omugenzi Joseph wamala nsubuga ekyabakadde. Bannaffe tubeebaza olw'okuteekateeka okwabya olumbe lwa mukwano gwaffe omugenzi Ssaabasumba Cyprian Kizito Lwanga eyatuva ku maaso omwaka ogwayita. Nga mufundikira ensonga zino enkulu za mukadde waffe, tetulema kwejjukanya ku bulamu bw'omugenzi n'emirimu emirungi ennyo gye yakola mu ekerezia ne mu kika kye. Omugenzi yeenyumirizanga nnyo mu kitundu kino mwasibuka ekya kyabakadde era yatusembeza n'atwanjulira ab'eŋŋanda ze n'emikwano gye mu kitundu kino. Kyetuva twegatta nammwe okumujjukira n'okumwabiza olumbe mu kitiibwa. Tuyozaayoza omusika n'okumwagaliza emikisa gya Katonda era tujja musabira bulijjo atuukirize bulungi obuvunaanyizibwa bwe obuvunaanyizibwa bwasikidde. Saba Katonda abawe essanyu n'emirembe. Ssaako omukono Ronald Mwenda Mutebi Kabaka.